Alex Waiswa Mufumbiro mwogezi mumyuka wa mwogezi wa kibiina kya National Unity Platform gwe tuli naye olunaku olwaleero nga tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo eziri mu ggwanga Uganda. Ensonga ekuta kati waliwo ensimbi ezaazuuliddwa ezaweebwa abantu okulwanyisa Kyagulanyi n'ekibiina kya NUP n'okuba nti bakwata abaana ba NUP bonna okubamalira mu makomera okutta n'okubasaanyaawo. Byonna Alex Waiswa Mufumbiro byalina olunaku olwaleero. Abantu abo twali tuyita nabo nga tutambula nabo era nga beeyita nti nno bannastruggle nnyo kyokka nga ate babadde batulira mu ddiba nga Musege nga National Platform bagirira mu ddiba nga Musege era waddewo n'olukwe lw'okutta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu magezi. Kati ebyo ebigambo Alex Waiswa Mufumbiro bimuleesera era byogereko abitegeeze mu bannayuganda mu bitegeere era abantu abo mutandika okubeekengera ddala. Kale kusaba otegatteko n'obwombeefu bw'ekiko ekya waggulu tutandike ensonga zino nga tulina Alex Waiswa Mufumbiro osobola okuba nga otambula n'okumanya ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Ne bakwata Zebra Mando ne bamuteeka wali ne bamukuba amasasi era ne bajja ne bakugamba nti it was a mistake naye ng'omuntu afudde talidda. Those are the issues that FDC stood for. The issues that standing up for. Kyova olaba tetubalatira mu nsonga eno era kyova olaba tugigoberera to get to the core of emikono egyo egya receiving esente ezo ne sente zitukwatako okumanya kubanga baziwa bali basirike nga batemula aba National Unity Platform era nga batemula omukulembeze wa Uganda Kyagulanyi Robert Ssentamu. Esente zino zaaleetebwa mu 2020 ng'akalulu tekannabaawo naye nga balwanisa kubanga FDC kugamba nti esente General Yoweri Kaguta Museveni yamali amaze okutegeera nti ekizibu Uganda kyereese omwana owaayo leero yaleeteddwa. Tewagenda kubaawo kuteesa, tewagenda kubaawo kukanya, lugenda kuba lutalo. Kati Museveni n'atandika okugulirira abayinza okumuyambako kubanga jjukira Kyagulanyi yatugamba nti we were going to witness the most expensive campaign. Museveni was going to spend a lot. Ate era awangulwe. Era nga tujja abantu bangi nnyo bagamba nti abantu ababadde aba NRA babadde n'eŋŋombo bbiri. Plan B nga bagibuuza NUP, ekyokubiri nga babuuza NUP nti Kyagulanyi ayonoonye opposition. Era nga bw'obasanga ku TV ono omubbi w'obululu gwe muyita professor. Era professor. Tosobola ba professor ku ekyo ate ekyo kirala. Teriiyo professor ayinza kwenyiga. Omanyi kye bayita professor. Professor oba mukugu. Anti era mukugu. Professor tasi mukugu yakawandika publications. Yava Makerere nga professor Makerere. Babadde nga balimba abantu. Professor wa history ng'obadde mukugu nnyo toyinza kufaanana ng'oyo omusajja. Tosobola. Oyagala okumenya bibaddewo bbanga lyonna. Alina publications zimeka. Lwakuba tozinoonyerezangako. Ate kasitolesa ekyo talina wano beetuuma abo byebimu ku bye tutereeza kuba bw'oba ne minisita nga talina alikubbe ate kati profesa lugoba omusuubira kyalina publications zimeka. Alikubbe toli ku mutenda gusookawo gwa tewaliyo profesa ayinza kolera nakyemalira nga bamuwa obusente obwe bamuwa. Profesa afuna sente za expatriatism tayinza kulwanirira bukunkumuka bwa miliyoni 2 kitegeeza otaba profesa kimujjako conviction ye y'okwagala ekibiina talina conviction bamugula kuva mu basomesa. He's a mercenary. Era omulimu gwalina gwa mercenary. Kyova olaba ne wabeerayo abakola ki abakayana. So nga tuzze ku mulamwa obwa nakyemalira n'okugulirira ne NUP why we are involved and why we are looking at it closely kubanga amazima ga Dr. Besigye tetukyasobola sweeping under the carpet. Waliwo sente kubanga ye is a recipient of ekitereke kya jjajja. Era akugamba nti bampaako bimeka bisatu naye ne saawa zatuuka kiro saawa 4 mu covid mu kafyu. Covid emotoka yatambulanga ekiro yalina clearance y'amagye eya poliisi oba eya gavumenti naye ng'osanga lori box eziwerako ne bakebera gwe omuntu n'emmotoka gy'otambuliramu. Nze natambuzaako ebigere saa 12 ku kitundu ez'okumakya okuva gye mbeera. Buuzako bannamawulire paka wa president. Buuzako bannamawulire abaatambula okuvanga wonna gye bavudde okugenda ewa Besigye omuggyako story yonna mu covid kye bayitangamu emisana. Kati obutagamba nti nze kangende ku munnamawulire. Omunnamawulire ate kuba erigenda n'emagere. Omunnamawulire yali agenze ko emagere
obe yali agenzeeko ekasangati mu covid obuzibu bwe mwayitamu between me and you mubumanyi naye sente zatambula essaawa mmeka unescorted emiliyoni 3 bw'omanyi omuntu atuma emiliyoni 3 nga mukuba alimu yekka tezaaliko lisiiti mu kulisiivinga tezaaliko zaaliza naye nga the purpose was nti Museveni yayagala abeere nga buli muntu asobola okumukwatirako mu lutalo lw'okulemera wano nti amukwatirako era sente z'omusolo Honorable Ibrahim Semujunganda nakugamba nti y'omu ku basajja abaludde mu mawulire n'okunoonyereza yakubuulirirawo nti zino ensonga zaali zakulwanisa Kyagulanyi. Uganda tebangako na mununuzi, Uganda tebangako na mulwanyi, gwe yeekuliza gwe yetekeddetekedde nga Kyagulanyi. Kyova olaba ebyo byonna bwe twabibagamba nga mwe temwabikkirizanga. Leero tuli vindicated nti omuntu abantu ababadde bavaayo nga bamuprojectinga nga failure ye success story ey'okununula Uganda leero. Nga tugenda mu kuwumulamu okusinziira ku kigenda mu maaso kati oyogedde ku bafudde Besigye ayogedde ku baana abafudde n'abali mu makomera ne ku ssaawa ya leero abawagira ebibiina bino n'omutima gwabwe gwonna n'okwewaayo bwe bawulira nti abali ku top bali ku mugano gwa kugabana kirekawa essuubi lyabwe. Njagala tumaze okuwumulamu we tugenda okuba nga tudda tova ku terefayina eyaffe. Tuli ne Alex Waiswa Mufumbiro tugezaako okutematema ensonga ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda nga nesinga ddala obukulu z'ensimbi ezaweebwa ekibiina kya Forum for Democratic Change. Ali agamba Alex Waiswa Mufumbiro nti okusinziira ku Ibrahim Semujunganda ensimbi zino Mwami Museveni azikwata n'aziwa ekibiina kya Forum for Democratic Change okulwanyisa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okulaba nga abaana ba Nuupu bakwatibwa bawambibwa battibwa naye nga tewali muntu n'omu anyega bonna nga basirise busirisi era mbu n'okutta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okumujjambula mu bwensi nga bakulembeze abandi baddewo kye boogera basirise tewali anyega. Bino bigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro nga tewali anyega nga bonna basirise Kyagulanyi bamutte mu kasirise nga ensi twali avaayo okumulwanirira era ezo ensimbi nti Mwami Museveni zibaba bakulembeze bano Forum for Democratic Change nti era n'ensimbi entambula gizatambulamu yeewuunyisa bwewuunyisa omuntu yenna ogamba lwaki ensimbi zitambula essaawa ennya ez'ekiro ate ng'ebiseera bya covid byali bizibu okutambuliramu naye ate ono n'azitambuza nazisoma Mwami Besigye nga twalina omwamu okutte era wadde azimubbyeko. Kale tukyagenda mu maaso ne Alex Waiswa Mufumbiro amyuka omwogezi wa National Unity Platform amba nti conviction yaabwe bwe bawulira Waiswa wano ng'ayogera bwe balaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogera ne balaba Kizza Besigye ng'ayogera ne balaba Nandala ng'ayogera ne balaba Faabi ng'ayogera bagamba weewaawo ke tukwate ekintu tunyweze tusobole okulaba nti mutera okukozesa ekigambo kya nakyemalira balabe nga nakyemalira agenda tetukikozesa bukozesa wano waliwo nakyemalira kakati oyo gwe mugamba nti mwagala kumugjawo abaana ne bakkiriza bye mwogedde kati oyo mwana ali mu kkomera omukyala eyafiirwa abantu be batabani be baba walabe omukyala ali ewaka nga bbaawe abadde mu kkomera akyaliyo ne ku ssaawa ya leero Waiswa basiba kukwata wano simanyi oba neero bayinza okukukwata ne bukya nga bakukutte naye ng'ekikukwasa byebyo nga waliwo abakulu be mutunuulira baggulu eyo ababa forcing ogenda mu maaso ababatekamu kasunda baasi nga bagabana ensimbi bali seefu mu busiraamu omuntu alya mu busiraamu olukwaba mu lutadde mu busiraamu ate eno mu byobufuzi era mu sharia law oyo balina mutemako mutwe nga bakambwe nze ndowooza ne mu byobufuzi naddala nga biri nga bwe tulimu tulina kuteekawo mbeera bwetyo si kibi ekyo omuntu alidde ssente za maiti nti baatemula Franka ssente za e Masaka ne batemula Franka ssente z'e Masaka munnamasaka ng'ow'e Masaka n'olya ssente ne batemula abantu baffe abeeruuka 54 gowa Eastern nze yali mu open roof ne pulezidenti nga byonna ebyo bibeerawo ate nenkera ku makya n'olya nti nalidde olya nsanga ebusoga bwansanga nga nawe nyingira lwaki tankuba mpasa nava mu nsomo amakulu gaba gagoddeko kibi nnyo
naye ate ffe president yatugamba nti if you stand for the truth you better be ready to stand alone. I say buli bw'oyimirira ku mazima oyimiriranga bw'omu. Never expect anybody to defend you. Kuba ne bw'olowooza nti babo basobola okutambula ne bava ku nsonga. Ekyokubiri ekyo kinnyonnyola amaziga ga Besigye. Nti luno olutalo olw'okukyusa, it is first of all personal conviction. Gwe ng'omuntu okulaba nti ensonga zenyimiriddeko ze zino. Tezeetaaga kuba nti oli mugagga, zeetaaga okuzandastandinga nti bwe mba ne miliyoni 5 kijjawo abafiira musanya, kijjawo abazaalira ku makubo, kijjawo enguudo embi, kijjawo obutali bwenkanya, gw'omu okuba obulungi. In fact every struggle oluusi abali obulungi bwe bagikulembera because baba n'okumanya, babeera ne exposure. Kati ekitukoze obubi wano nti waliwo bamunaku kaama. One, tebalina conviction kubanga abantu bano abalya ssente baazirya kubanga Abannayuganda baali basitudde Kyagulanyi. Abamu baali ba mutima mubi nga bagamba nti oyo abadde omulasita lwaki leero yagenza okufuuka pulezidenti, lwaki abantu bamwagadde n'okukirawo kwe baali bagadde omulala yenna. Katukolagane ne nakyemalira kibanga kwegamba Banandala Mafaabi n'amulya ati bafaanana ng'omukazi akwatidde bba ng'akoze ensobi ebweru, ye n'agenda ayende kuwa siriimu alete siriimu mu maka olw'okuba oli ayenze. Nti bo bakolagana ne jjajja kubanga Kyagulanyi akutte omumuli gw'okumaamulako Museveni. Kitegeeza tebabeerangako na ndowooza nti basobola okugjako Museveni. The liars baali batwala mu lugendo okututuusa ku mutuufu kuba waliwo abatambula naye. Kuba mukiibi zino ensonga si za Nandala Mafaabi. Bw'otuuka wa Nandala Mafaabi bali bubi nnyo ewaabwe Sironko. Bw'ogendawo oyo omulala yali mu bigero wa Pawudo oyo omusajja oyo, nabo bali bubi nnyo ewaabwe. Nga bwe bali obubi ewammwe, nga bwe bali obubi ewaffe. Those are the issues that must keep us alive to the struggle. Ze nsonga ze tulina okutambulirako, si ffe bantu. It's not okusatisfying Waiswa, it's not okusatisfying, and it is the people's struggle. Abantu okulaba nga basobola okubeera awantu awali even. Nga wawo ekitiibwa abantu okuwangalira mu nsi yaabwe mu bwenkanya, ng'abaana abasomye bw'oba osomye ng'olina kola ku BBS ng'omulimu ojja kugufuna, si nti ate balina okukyusa erinnya. Si nti balina okukyusa erinnya. Eno BBS TV ya bwannannyini. Kuba bye twogerako bisoboka. Eno TV ya bwannannyini, si ya gavumenti, ya Buganda. Naye temulinaako Banyankole bakolako. Temulinaako Banyarwanda bakola. Ne bamanager nga si Baganda. Bye tulwanirira Uganda naye ebeere bwetyo. Simple. Ne Uganda ebenga BBS. All inclusion. Kakati ebyo bw'obanga gwe byolwanirira, you cannot be cowed to money. Kwa sente tezimala, sente tekuwa ddembe, sente tekuwa bwenkanya, sente tezimba malwaliro g'abantu bonna. Kuba mu kibi oba n'emitwalo 5 ng'ogenda gabako 4. Olw'abanna abatali bulungi. Tugezaako okuteekawo omuwendo gw'abannansi okuba bonna nga bali mu bulamu obwenkanya. Bw'oba tosobola kulya nkoko mu nnyumba yo, osobola okugenda mu Jinja Hospital n'ofuna eddagala. Ng'eyalidde enkoko. Olwo obujjanjabi bubeere nga buli mu prefix za gavumenti. Bamama baffe bafiira mu malwaliro. Baganda baffe bafa nga tebalina busobozi kubajjanjaba. Ebyensoma obimanyi nti bya buseere naye tebikyayina. Baatugambanga nti bw'osomesa omwana n'otwala omwana n'asoma n'amala okusoma, gwe n'oba tewakola maduuka, taata oddiika n'otuula mu kibi n'aleeta ki ettooke. Mu kibi bwe kikyali anti asobola okusoma n'abafuna mulimu. Kakati eyo yenteekateeka ffe tulwanisa tutekewo obwenkanya ng'ensi ye New Uganda. Kati tosobola kujja kutwala nze Ssekinoomu Waiswa n'olowooza nti ojje abantu oyigudde abantu ku mulamwa gwe baliko. Ate njagala kukubulira n'ekirala, Bannayuganda awo nabo baavaawo. Awo okulowooza omuntu mu kiibi teriyo mu politician mu Uganda. Nze gwe nalabako yali asobola kuswavinga bantu nga Ssebaggala.
Yes. Haji. Ne Haji bwe yakeera ku makya n'atuula mu Land Cruiser n'emujja ne beevuga mu kibuga. Yategeeza ensi nti agenze kutegeeza musajja oyo buli ekibaluma Abannayuganda. Bannayuganda ne bamuggyako engalo. Ensonga z'Abannayuganda buli anaazivaako ajja kufuuka kaasa. Bannandala bafuuse kaasa. Ekyatuyambye kiri kimu nti owaffe omulwanirizi w'eddembe leero amaanyi gamweyongere Kyagulanyi Robert Ssentamu kubanga balwawo okulaba bye yayogera nti ye yali azze okununula eggwanga lino. Katono nnyo. Nti kati olwaleero Uganda yandibaddewa nga Kyagulanyi taliiwo kubanga aba NRA n'abo babadde basungiriza mu by'okuggyako Nakyemalira baali balaga nti tewali kiyinza kukolebwa nga bo tebaliiwo. Kumbe bo bennyini be baali bawagamizaawo muki omusajja. Omukulembeze ateeka okuba n'obwesige oba n'abantu beyeesiga. Robert Kyagulanyi Okay, class. Tukyali ne Alex Waiswa Mufumbiro. Ono mumyuka wa mwogezi kya National Unity Platform era ng'ensonga zituliko ze ziruma eggwanga, ensonga enkulu ey'okuba nti waliwo ensimbi ezayisibwa mu kibiina kya Forum for Democratic Change nga zino kigambibwa mbu zaali za kulwanyisa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'ekibiina kye ekya National Unity Platform okulaba nga kirwanyisibwa obutafuna bukulembeze bwa ggwanga Uganda. Kale Alex Waiswa Mufumbiro gwe tukyali naye nti katugenda byekolerangako ng'abantu naye ensonga lwaki bali babagobye kubanga bali babadde tebabajjajjaata. Human rights ziri engeared by the United Nations Human Rights Charter. One it's either chapter 4 gye twasaako omukono. Articles enumerating. Olwaleero bw'otunuulira gwe akakiikoko ak'ebya Human Rights Commission tukadissecting tukateeke ku ttaka akakulira yani Wangadya ani amwapointinga Nakyemalira. Kati Nakyemalira banaamunoonyerezaako batya ogw'okutta Zebula. Banatta batya Nakyemalira. Bananoonyereza batya ku Nakyemalira nti batta Zebula. Bananoonyereza batya ku Nakyemalira nti batta Sheikh Kirevu. Kubanga committee is a political appointment. Akola ebibi ebisobyo yalonda akakiiko. Kuliko kati Simeon Nsubuga. Simeon Nsubuga ye yakulembera ogamba nti General Yoweri Kaguta Museveni atufuge paka bwalifa. Datima kati ali kakiiko ka Dembe. Leo mulimu Kaheru. Nguliriza ati kyekimu Kaheru abadde puppet na lawyer wani wajja abadde puppet wajjaje ebbanga lyonna. Wangadya mwennyini ng'atuza olukiiko yagamba nti bano baba n'emmundu. Agudde mbululu gwe bakwata ne bateeka mu Human Rights Commission. Ekitongole eky'amaanyi ekikwatagana ku bintu by'abantu because oyo n'omukyala abadde mu wa DP. Anti kyenkugamba you cannot choose politicians to work where they are supposed to work on humanity. Nti gwe bw'ogulirira Waiswa kati musindike eryafuna omusaala kafuuka kakiiko k'abantu kuba na mirimu si kakola buvunaanyizibwa. Ne bwe baagenda nga omusango gwaffe tugututeyo ogwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku byaliwo mu kulonda nga birabibwa n'omwana eyakayiga okuyonka Bawangajja tebaabiraba. Ne juzi yakeera ku makya n'agamba ngenda kubagoba kuba temuzze bulijjo mukuba kerere. Tamanyi na kumanya nti her duty as a commission is to investigate issues, not to sit like a high court. Naye yalowooza nti mulamuzi era atuulaawo n'agamba nti kati kyekisinza okutta ensi yaffe. Ebyo bwe bito byebi institutions okubanga ziri down mu mikono gya Nakyemalira. Obuzibu obwakakiiko kano aka Human Rights Commission aka Uganda tebuli mu qualifications z'abantu, buli ku integrity y'abantu abakalimu. The integrity naye n'okuba nti kali appointed by the dictator himself. Tekasobola you cannot adjudicate against the dictator. The methodology of choosing the dictator uses to choose bano abantu tesobola kukafula effective. Ngera bwe kali effective wa bakwata abasiraamu wano ne babakolako ebikolobero bimanyi bulungi. Babalisize embizi, babasaze, babakubye. It awarded 80 million shillings each. Has it ever been given? Bali bazirondodde konti zigabibwe. Ani alina obuyinza okwenforcinga that decision? They are a toothless backing dog. Kati ensonga lwaki bayagalawo
kuba bali abali international tebasobola kubendinga ku standards bali abali international bamanyi nti ne Museveni jeke mukwata ne bamutwala because crimes against humanity tezisobola kukyuka ate kana akakiiko tekasobola kukola kankulaga example tuina International Crimes Division 1 ekololo ye kooti ewozesa abantu emisango egiri ku level eya bakalintalo biki bakali butemu biki naye prosecution yayo tesobola going ahead kubanga era system eya prosecution mu misango gya Uganda is the very system mu the international crimes against humanity. So wano waliwo obunafu mu institutions obuleeteddwa nakyemaliro okwagala okumujajjata n'okumuwaanawaana so tekisobola kukola gwe nga bw'okola ki nga bw'olowooza newe twandibadde twandyagadde kikole taye tekisobola kukola ki mukulu Waiswa akadde katugenzeeko nga tumaliriza mukama wo ali bweru batugeza nti ali bweru waliyo ensonga ezigenda Whatever issue your iPhone may have, Kano share reality can fix. Alex Waiswa Mufumbiro ng'atematema ensonga ez'amaanyi eziri mu ggwanga lya Uganda n'ogezaako okuzuukusa abantu amaaso okubalaga ekituufu kyennyini ku nsonga eziri mu ggwanga lyaffe. Alex Waiswa Mufumbiro waliwo ensonga eziriwo nga ku nsimbi ojja n'obeera part of ensimbi zino zaweebwa bannaffe ab'ekibiina kya Forum for Democratic Change era nga kigambibwa nti ensimbi zino zaali zakulwanyisa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Alex Waiswa Mufumbiro alina byakyatugamba. ojja n'obeera part of ekereziya n'ogenda ng'okyukira muli mpola mpola mu NUP as of now nalaba nga muvuba mukulu mweru si yekka tulina Honorable Majegere tulina bantu bonna kati tekibiina mwe bayingira mu bino ebigenda maaso mu FDC singa mukulu Nandala ne Amuliat bagamba nti kati FDC tugivuddemu tetukyakwatagana tugivuddemu tugenze twagala kugenda mu NUP mutuza press conference ne mubaniriza abo babiri nga bazze Bayibuli egamba nti yetesetese yasembera ne bw'oleetako faaza nga tewamala mu gigi akagati obeera walina ogamba amiina naye toka nze nkuvuze okujja okutukulembera emisa kati faaza mutusiza sasoma mu gigi kasaya akagati yakagaba era akukomya ku musalaba biikira ali yojjudde neema yetesetese yakola ki yasembera. Abantu okwegatta ku National Unity Platform si kusalawo kwaffe kukkiriza kwa bannayuganda naye ate tetugenda kukkiriza muntu azze nakazambi nga tamaze kunaaba mwakikola mayinja naye omukulu agaa nti enkufiira nemuga ku nkufiira abantu baabo mumukkiriza ffe tukuwa mu bantu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe nkugambye he's a custodian of public trust era okusobola okumuprotectinga from liability of politicians, gullible politicians. Because these are politicians. If for politicians, sometimes we can be very gullible and we have magnanimity mu future experience mu governing issues. So that is why he's insulated very well with public trust. Kyagulanyi yetooloddwa enzikiriza y'abannansi. So kati gwe ne bw'ojja kumutendera kikaaki wallahi billahi talahi nti ozze kwonoona ozze kunafuya ozze kugezesa tutavunja wewe. Ekibuuzo ekirala ebibiina by'obufuzi bibadde n'amaanyi ffe tuvunja ewaffe tuvunja tokimanyi vunja wewe. Ebibiina by'obufuzi bibadde n'amaanyi nalabako ekiseera abaali ku kadi ya FDC bwe baali majority mu KCCA wane Kampala mu ndese kyakulabirako ne mu parliament opposition nga bw'obadde ne kadi ya FDC mu bitundu ebiri urban wali osobola okuwangula akalulu time neetuuka ababadde ne kadi ya NUP ne bawangula akalulu era kati ekyokulabirako KCCA abasingayo obungi ne mu parliament majority mu opposition ba NUP. Singa embeera z'ebyobufuzi mu bibiina by'obufuzi zigenda bweziti abantu tebajulirire okugenda ku individual merit ne beesonyiwa ebibiina by'obufuzi kuba kati bitandise okuba nti tebikyakuzimba na kutwala
ba independent abali mu parliament abasinga bakola memorandum nani neni ale omulugube gugane kulowoozesa abantu nti yensobi yeah let's judge individuals by their individual actions so si kibiina kino twalya wamu Waiswa bwe mba nsudde mu njajingi nga Waiswa temujajinga Kyagulanyi na NUP because this is public trust kati nzize wano bampandikidde ebyokwogera kati nga nkola ensobi ng'era nkwata obuvunaanyizibwa bantu Waiswa yakoze ensobi ate nga tumuteeka ku muntu omu olife gwe twamuleeta abeere vision bearer akole byakola kati ebyokumakinga sure nti nakyemalira afeesa era okufeesa ffe tukola ki ffe tumuprotectinga mu lugendo lwalimu olw'okutetenkanya olw'okuyiiya olw'okulaba nti alafubana tukole byonna ebisoboka to have an even ground for the battle because we are still building capacity and also having an even ground for the battle. Uganda efuna over 1 billion shillings in terms of arms and aid from America. Until we stop the flow of that money, then the ground will never be even for a fight. So foreign policy are very clear to stop the financing of this dictatorship. Ensonga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu from day one gyakozesezza olw'obumanyi bwe ne tutumu lye lyayina kwe kulaba nti bali bakyeruppe ababadde ebbanga ddene nga bavujjirira okubeerawo kwa bwannakyemalira wano basala enzizi ezo ezibadde ziriikiriza wano era ffe tulina essanyu nti ebyo weebiri kwe kulaba nti international community ezuula nti crimes against humanity ezigenda wano General Yoweri Kaguta Museveni talina a minute against them in accordance with the UN Charter, in accordance with the treaties that we have signed with all other organizations. Ebyo byogera nga weekend UN Human Rights Office yagaddewo mu Uganda. Era tekiyinza kwewuunyisa. Si kibi nti bagamba teriiwo because not everyone knows, but it was the Chinese. Tukyali ne Alex Waiswa Mufumbiro. Ensonga zituliko za ggwanga Uganda era nga tufuba okwogera ku ebyo ebiri mu Uganda ebyensimbi ezitambuzibwa era nga Alex Waiswa Mufumbiro alumiriza nti waliwo ensimbi ezaweebwa ekibiina kya Forum for Democratic Change ng'omugaso gwazo gwali gwa kulwanyisa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agamba nti bakyetegereza ekituufu ddala ekiriwo ku nsimbi zino era ani omutuufu tuweekituka omalirize gubayaga okuwa ensimbi zino era lwaki ensimbi zino zamuweebwa naye nga bo ku bujulizi bagamba bwe balina bulaga nti zakulwanyisa Kyagulanyi era n'ekibiina kya National Platform kale katufune Waiswa tuweekyo kyokka omalirize president ali mu ggwanga erya America amazeeyo weeks ezisukka kati 3 ng'akyakola ku kye tuyita foreign policy ekisooka okumanyisa ensi yonna nakyemalira ali wano byakola bannansi mu ngeri y'omulugube ey'obutemu ey'okusiba ey'okutulugunya n'okujojobya abo abamuvuganya n'abalwanirira okulaba nti bamuggyako eggwanga lino lifune obwenkanya tulina ery'ebbanga si ddene wiiki 3 zonna mukulembeze ng'ali bweru ekibiina tekigyemu nabe ekibiina kyaffe tekikola bwe kityo ekibiina kyaffe kirina principle of delegation okuwa abantu emirimu egy'enjawulo executing ekyokubiri ne buli buvunaanyizibwa teyagenze kulya raha wadde superstar anti wano kyekizibu ate obasaasira ebyokulinnya ennyonyi wano babifuula bya raha kubanga wano nakyemalira yabifuula bya buseere naye ye obwo buvunaanyizibwa aba atabutuusiza kubanga bwe mma mulwana nga mulwanagana n'omuntu yenna mu byo by'obukulembeze wabaawo policies 2 ezifuga esooka ebeera domestic policy ewaka okoze otya ewaka yagenza ogenda ewaka ng'amaze okulabikira ejjinja mu bantu enkuyanja abamwaniriza wabalaba toyinza kubuusabuusa eyo domestic policy okunyweza abantu okulaba nti nenakyemalira wano tetumuwa maanyi g'alina ag'okutemula abantu so naye domestic policy eri factored by the foreign policy eri jajja ssente ezigulirira bano banandala gyomagala okusiba era tuli kwezo buli lunaku era ne General Yoweri Museveni yavayo lumu n'akuba enduulu nze simulango ng'akuba enduulu era Kyagulanyi ffe ebintu webazisa nagamba oyo omwana oyo nti wano taliyimba nti ali eri gyayimbira naye nga nsibula bannansinza butabasibula abantu b'e Masaka
ab'ekyotera njagala okubebaza olw'obutalonda omusajja gwe bayita Kasolo. Kasolo yabadde ki Kasolo? Yabbye biliyoni 2 mu microfinance sector. Tunakimanya, tewasomye mawulire ga Sunday. Ye minister wa microfinance yakubira mukyala we executive director owa microfinance support center. obukakafu obulina yamukubamu n'embaga n'amuwa Range Rover mu biliyoni ez'ebbiri. Okay, yakubira mukyala we n'akubira board ne bewa biliyoni 2 ne bagenda mu kwanjula n'okuzimba solo properties. Mwami Kasolo bakunona nga bakutwala okunnyonnyola ebigambo ebyo. Leka naawe wacha sigala kuterebaine yaffe Kasolo alina gwayinza. Alex Waiswa Mufumbiro tukyali naye twogera ku nsonga z'eggwanga Uganda, twogera ku nsonga z'abannayuganda, twogera ku bigenda maaso mu Uganda era nga waliwo ebigambibwa nti waliwo abantu abaweebwa ensimbi obutitimbi empitirivu okulwanyisa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'ekibiina kya National Unity Platform okukiremesa okukola emirimu gyakyo. Alex Waiswa Mufumbiro gwe tukyali naye kalira ebigambo bitugambe gamba nti Waiswa ono gwe neesiga gwe nja okusindika ku nsonga eno n'eno, naye bwe kizuulwa kati nti abantu abali badde beesigika ennyo, ne tulaba Nandala, ne tulaba Amuriat, Besigye bayandigambye nga father figure beyandibadde yeesiga mu kibiina kyo okusigala nga kitambula, bwe baba basobola okukola ekyo nga bwe bakikoze. Kyagulanyi ayimiridde wa kumbwe kati beyeesiga? Bayibuli egamba nti bazaala mibiri si myoyo. Bazaala mibiri si myoyo. Enkola eyo ya bugunjufu kubanga ya Bibiri ya Bayibuli. Yes. There's nothing you can do without trust. Naye His Excellency Robert Kyagulanyi is a custodian of public trust. Yengo omuntu. He's a custodian of public trust. Akyagirina. Yes. Tenda bakusesetuka. Yes. Tetumanyi kiddako. Yes. So yengo omuntu naye abantu bamuteeka ku minzaani to that public trust. Kubanga ffe kye twamanya bino byonna twatuula ne tumanya nti bisoboka. Ne tugoinga for the option of the organic revolution. Organic revolution. Organic catalyst, terimu kyongerwamu. Si bya bulimba, si bya bukuusa, si bya kutetenkanya, si bya kupanga, bya ddala. Era we tulemeddwa nze nkakasa bulungi ne bannayuganda batukanaga abawaiswa awo wakyali mukibiina olinawo nkunugana yawo awo ngate siraba bwe muyitawo naye mukibi tuleke tujja kukola ki tujja kupanuka kupanuwa kati eyo vision eyo generational vision eri mu Kyagulanyi Robert Ssentamu. Kakati ffe abayambako naffe tulina public atulondobolayo ku ebyo bye tuba tukoze kubanga ffe omulamwa gwatukulabira ku bikolwa byo tegukoma. Ate tegulinawe gukoma nti ku Kyagulanyi tetujja mulabira ku bikolwa byo. Ate eminzaani ennene gye yatuteerawo kisookera kukola ku ye kubanga naye agamba nze nange bwenkeranga ku makya mundabire ku ki ku bikolwa byange. So tweyambula obuvunaanyizibwa obw'okubeera abadde custodian of the revolution. The revolution is for the people. It is for the people. Kubanga luli tubadde tuvestinze amagi gaffe gonna mu mibiri si myoyo mu bantu kaka tuli ku mwoyo guli gwennyini mu bantu n'amanyi ogw'abantu. Kyova olaba abantu basitula omulaasi tebaleeta profesa tebaleeta inginiya tebaleeta dokita baleeta omulasita omuyimbi an artist gwe beekuliza gwe bamanyi gwe baunderstandinga gwe bagaggawaza gwe bayinza okumanya nti wano asobodde wano tasobodde. He was not the best in terms of experience, demeanor, character, historical background, family background, okay? Naye nga asobola okuyimirira to the public trust for the struggle. And for us that is why it is important. So mukibi mu NUP
bangi bagenda because olutalo time obudde bwa affecting enzikiriza z'abantu bangi nnyo mu ntalo. BBS eno bwe yali etandika gwe nkimanyi bulungi gw'omu ku baatandikirawo. Okimanyi nti mwasooka mu meeting nti katutandike sente tunaateesa binajja Twaina kama fenga tugamba manne zijja kujja. Zijja kola ki? Ega manne zijja. Katuzimbe brandi. Ega manne zijja kujja. Okitegedde tuzimbe brand. Gye bujja. Okay? So it is in the interest abantu nti batulabamu ne bagaa nti Waiswa Oyo ba deputy spokesperson kituufu twabumuwa naye abutambuza. So Kyagulanyi teyeewa buvunaanyizibwa bwa kukuba class monitor w'abangi. He is anchored kuba nti it is reality ate bwe kiba nga kya reality tasobola kuvaayo naga nti kati ayogerera bikolwa bya Mukiibi ti ayogerera bikolwa bya Waiswa kuba yatugamba nti ebikolwa byo kubanga ffe ensonga gye tuliko ey'ebikolwa yakujjakani Waiswa bw'akola ensobi nga public ejajinga public bw'eraba Waiswa ng'akoze ensobi ng'emuteeka ku ntandaalo. Waliwo ekibuuzo kino mwekereziya tukkiriza tugamba nti ojjanga bw'oli Alex Waiswa Mufumbiro ebigambo bye obiwulidde, ensonga ze oziwulidde bulungi era nga zituusiza bulungi. Agamba nti ensimbi nnyingi ezaweebwa Mwami Museveni nga zibe kya Forum for Democratic Change ng'omulamwa gwazo gwali gwa kulwanyisa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ko n'okulwanyisa ekibiina kya National Unity Platform. Nga bayita mu kugabana ensimbi zino okulaba nti abaana ba Nuupu battibwa basanjagwa bamwambibwa bakolebwako ebikolobero byonna naye nga abakulembeze tebafaayo nga baseesa busirisi byonna bigende mu maaso nga bonna tewali anyega n'okukwata ebintu ebikyamu okubitaba ku National Unity Platform okugiwaayiriza nti ate kino kiri bwe kiti ate nga si bwe kiri era nga si kyekituufu kyennyini wabula nga kuliisa kugisibako matu ga mbuzi kugiriisa ngo kati nno byebyo ebigambo byayogeddwa nakolero ng'era afubye okulaba nga ensonga azitereeza bulungi nga azitambuza bulungi era bannayuganda ne bazitegeera. Mbaagala nnyo mwebale kubeerako mwebale kuba nti mutugoberera. Omukama Katonda gwe nsaba yekka y'aba bampangaaliza tujja kuba tuddamu twogera ebigambo mweraba.